najja wano nembaguza era nembasaba okuwagira ekibiina ekyali ekipya ddala ekya Nuupu nga mwakuba akalulu mutiya gaasi no covid byonna nga biri wamu nga muyina okwagala era eyo tiyali ensobi temujejjusa nga mwakola kituufu kubanga oyo ye mmwe mwali mulaga okwagala kwammwe n'okwewaayo kwammwe n'ebiroto byammwe. Ekyanzija mu Nuupu bwe njogera bingi olwaiza n'okukwata amataba n'ekyomusajja bukulu nali nkooye endooli teziringanga ez'obwana bw'enjala ate nga ndi musajja mukulu nenga sobola kusigala nga nwanagananga akaana akato kubanga nategeera nti asiga oluyombolo n'aluteekamu amafuta ye mulabe waffe neŋŋamba sijjamu amafuta nze ne basajja bakulu bannange ba Dr. Abedi ne tugamba tugende tukole omutalo omulala tukumiremu abantu b'olutabaalo ekyosi kikole kiyite. Happy people, happy people, better country, happy people, better country. Ono yekitengeeso waddala. Waliwo yali ono n'agamba ab'ekitengeesa nabakola ki? Nze kambabuuze ab'ekitengeesa nabawa ki? Nabadde neebuuza ku mukulu wange Omugalatiya n'aŋŋamba nti ekitengeesa wano abantu basanyukemu kubanga baatuwadde obuwagizi obwagaza ki ne mugamba badigiddemu twali mutawaana. Nze nammwe tutambudde olugendo luwanvu, olugendo lubaddemu ebiwonvu, ebisiritiko, ensozi n'emitendera. Akawungezi ka leero mwongedde okakasa nti ye mmwe bannamasaka ddala bamanyi gye balagana olugendo lwemwagala okutambula. Era ebigambo byange ebitono bigenda kubeera byakubeebaza olw'okulaga eggwanga lino nti empiiga n'empiiga talima kyalo, n'okusomesa abo bwe tulowooza nti bakulu mu myaka naye nga bato mu birowoozo nti akusinga owuliriza nga muwulirize tomugulangako mpalana. Kitengeesa ono kyekimu ku byalo ebikyali ebyalo by'abataka, abataka b'e Buddu, abataka abali betwogerako abakulemberanga buli nsonga yonna wano mu Bwakabaka nga waliwo olutabaalo n'obwetaavu bw'obukulembeze. Ebbanga lino kyemulaze nga mwetegereza, nga muwuliriza, nga mulaba, nga muwuliziganya, okukakkana mulaze ensi nti mwawula akasengejja Kwete n'akasengejja Amalwa, temusobola bugata kubanga mu kitundu kino ekya Buganda era ekya Masaka kitundu kya nkyukakyuka ezirudde era ezizingamye mukyali basaale okulaga abalala nti mumanyi ekyokukola. Mu maaso gammwe munneebalizeeko abantu babiri obutasalako, mukulu wange Dr. Abedi Bwanika ne mwanyinaze Honorable Juliet Kakande Nakabuye. Abo ng'omwandi ku ddyo omulala ku kkono nsobodde okuyimirira wakati nga nyigganyizibwa abo abalina empiiga n'enge n'obukyayi n'ettima n'ensigala nga nyimiridde. Abantu bano y'ensonga lwaki njogera eby'eggwanga ne liwulira, era abataagala kuwulira batutuuziza mu kaseera kano nga tugenda mu kalulu, naye ng'olugendo lwaffe lulimu bye tutategeera. Era wano mu Kitengeesa nzize kubasaba nti nandibadde biri bityo temuzira akalulu. Ebimu ebibadde bikolebwa ate abandi badde bannaffe nga bagezaako kuteekawo mbeera ey'okugamba nti mwekyawe
akalulu mukaveeko basigale mu kisaawe bokka. Eyo ensobi temugikola. Akalulu ka 15 n'obululu obunaddako ke kalulu k'ebirooto byaffe. Ebirooto bisobola okutambulira mu mitendera naye bw'oloota ekirooto n'okiddiŋŋana ng'omanya nti kyamazima. Ekyeffugabbi oyo agala otwawuzaamu ng'abantu abadde ku nkyukakyuka ebbanga lyonna y'oyo akolera omulabe waffe. N'olwekyo nsaba bannamasaka abampa omukisa okuba omukulembeze wammwe nga ndi mulenzi buto, kati nvuddemu omusajja alambika ensi era ngenda kusigala nga ntambula bwe ntyo okutuuka olugendo luno tunaalugusa lwagala lutuuke. Waliwo abaagala olugendo lwaffe olugenda ku kibuga lukome Matanga, waliwo abaagala lukome Mpugwe, waliwo abaagala lukome Erukaya, abalala baagala lukome Kayabwe. Mwabatebuse omukulembeze wammwe mumanyi, mwebale kuntegeera ng'omukulembeze wammwe. Okusaba kwange kwe kuno, wakati mu bigambo ebingi ebimu nga tewali bisuubidde mu bantu bakulu, mugeere enkya nga 15 era mukuba akalulu nga kankyukakyuka kuba tulina omulabe omu. Akalulu ako mukakube nga muli bamativu nti olugendo lwaffe terunaggwa. Olugendo lw'enkyukakyuka si mukolo nti gwa lunaku lumu, gujja kutambula lugguke nga tulina abakulembeze ab'amazima so si abakulembeze bannakigwanyizi abanoonya nti funyeewo omwaganya kampitaawo. DF kibiina kito olugendo lwakyo lutambula kya myezi 5, kirina ababaka 5 mu Parliament, kisimbye ababaka 88 mu Uganda yonna, ate bangi bagenda kuwangula badde mu Parliament. Ekigendererwa si kulwanagana na bannaffe, ekigendererwa kwe kuzzaayo ebyobufuzi ku nnono yabyo entuufu nga tumaze okwebuulira bye tuyiseemu nti ebyobufuzi birungi okubikola ng'otuyana n'ebirungi n'obikola nga n'amagezi ogagasseeko. Ntambudde eggwanga lyonna ne baganda bange bano mu Bakyoli, mu Balango, mu Bakakwa, mu Basoga, mu Bateso nga tusiga ensigo ey'ekibiina kino ekipya eky'omukisa omulungi. Kino ekibiina kijja kuba nakizaalizi, kifunye obuwagizi bungi nnyo, kifunye okwagala kungi nnyo. Nsaba abavubuka abali awo, abantu abayitawo mubalekere ekkubo bayitewo, tebalina musango. CFDF abantu abayita mubalekere eddembe bayitewo mu bukakkamu bagende, temubakyankalanya okujjako ng'enkoko yaffe oli yagiteze amagye gakamunye nga gayalulidde awo. Omanyi tutya nnyo kamunye okwalula mu nkoko zaffe. Ekyo kye kituleetedde obunafu nga bannankyukakyuka. Muba mutambula mulowooza mugenda mu maaso bulungi, mugenda okulaba nga mulimu obukoko obutakula nga buzza mu maaso. Muga nti buno nabuno bwana bwa nkoko buno, enkoko ngezza mabega. Kaakati temukyankalanya bataka, ensi erina ebizibu bingi, abalayi n'emitawana mingi, mbaleke batambule enngendo zaabwe mu mirembe, kubanga omukulembeze wammwe bw'atyo ye bw'ali omuteeketeeke mumufaanane nga bw'akola ne bw'akulembera abantu. Mbasaba mwe abawagizi baffe bannankyukakyuka abatuwa obuyinza, enkaayana z'abakulu muzirekere abakulu bazigonjoole, mwe musigale nga muli wamu. Mwali mulabyeko amaka maama ne taata nga bakaayana naye abaana ne babagatta bo nga bamanyi ekyokukola bwe mbeera mukola. Abaana basobola okulaga abakulu ekituufu, abakulu abaganya okutegeera ekituufu. Abalowooza nti osobola okutema omuvule n'osimba ensogasoga, mubalage nti tojjaawo muvule Masaka n'osimbawo ensogasoga. Tetulunda mayuba e Masaka. Masaka
bulijjo yakulembera abalala ne bagoberera. Waliwo munnange omu yaŋŋambye ali Arua eyo nti wategedde nti eggwanga lyonna lirinze kalulu k'e Masaka Munyendo Mukungwe bwe kiri naye nga kawedde dda. Era saagala mukwase ensonyi awo be tugenda okuwangula. Era mubalaba bakuba sikyakyala mubaleke mubakubagize mubagambe nti oba ojjanga kyosobola okumalawo kyosobola okumira, kubanga olutalo lwankwatirako lubeera luzibu.